Hello, gyebaleko mukwano, ogamba otya eyo? Obadde okimanyi nti empuliziganya kintu kya muwendo nnyo, kintu kikulu nnyo, communication. Empuliziganya kintu kya muwendo nnyo, kintu kya kitiibwa nnyo. Lwaki? Nti bw'ota communicatinga tosobola kumanya munno ali atya, gundi ali atya, nasoze ntya, twabadde tutya, twalidde ki, twakoze ki, kiki kyesitalya, kiki kyesitabola kukola. That's why sometimes olaba abazungu batusinga nnyo. They can say, I'm about to serve dinner, but are you allergic to something like this? Oyina kyotalya, saagala nga ttika ebintu. That is communication. Kati gwe kijja kuva gy'oli oyogere ogambe nti nze sirya ngano, nze sataaga kiri mu nva, nze saagala nti kino nze sikirya, nze nedda mukwano, nze soda simunywa, nze sinywa soda kubanga kino na kino na kino nowa details lwaki tonywa soda. Noba tewetanze kunonyako naye kasito statinga nti sinywa kino, sirya kino. Kiba kintu kirungi. Communication kintu kya muwendo nnyo, kintu kya maanyi nnyo, kya mulamwa nnyo. So if you don't communicate, none of us or someone else will understand what your situation is if you don't communicate. N'ebiseera ebisinga omukwano naddala abaagalana, communication bw'ebulawo omukwano gufa. Eyali akwagala ng'omusanyusa ng'onywa ku kaboozi akamunyumira n'ogamba maama nagundi, maama nakyejwe, bannange ng'ogiri olwaleero kugamba nga wamuwaananga naye kati tokyabikola, kitegeeza ki nti communication yabula. Kati naye n'asalawo okwesalako, kyekireetera abantu okwenda. Sijja kugamba nti mwende olw'okuba nti gundi tanyumya naawe, no, wabula kyentegeeza sometimes some of the things ebiforcing abantu okukola ebintu ng'ebyo. Communication kubula waka n'oba ng'otuggubadde nga lumonde, bwenkomawo tombuuza, bwengera tokola kino, naye lulinga mwakatandika okweyagala naye nga mulinga babebi nga bintu bya muwendo nnyo. Naye kati buli omu yeesuulira gwonna agamba saagala kumanya, nze saagala kwegamba kati bayita oba kati tokyagana kuwuliriza. Lwaki? Temujjaawo connection yeeye. Communication is a connection between two different parties or many. Because if you don't communicate, nothing will be understood, either with us or your partner or someone else. So please try to communicate a little more. I hope you understand the point. I hope you get my point. Try to communicate a little more, because through communication we achieve much. Tutegeera bingi, tumanya bingi, nti bambi bannange kyatuukawo ddi, anti wali watuggubala saasobola kugamba nti yagwa ku accident yafa wiiki ejja emabega, nga tewaŋŋamba ate wali oyogera nange. Kati nga byebyo ebintu ebigenda mu maaso, kitegeera mukwano. So communication is very important and is very crucial. You should try to quote that. Communication is so important and is very crucial. Nti ya mulamwa, yetagisa, kwegamba it is a katala communication, because nebya Katonda bwe bityo bibiri. If you don't talk to God, baba bagamba Katonda soogera naye kubanga amanyi kyenjagala. Yes, mwaba amanyi kyoyagala, naye tagenda oyinza okuba gw'okyetaagamu bw'obudde, naye nga ye akimanyi okyetaaga naye atagenda kikuweerawo okuba obudde. Kati kirungi nnyo okuwogeranga niwe communicating nga mugamba Mukama mukwano, this is the situation I'm in, njagala tukole ku kintu bwe kityo, okitegeera mukwano. So n'olwekyo kyekyo mubeere bulungi bamikwano, mubaagala nnyo.